Mu mwaka gwa 2004 bannasayansi baali bakeberakebera mu bwengula nga bagezaako okudetectinga asteroids oba ebiyinjayinja ebibeereyo mu bbanga. Bwe batyo ne baba nga badetectinga ekiyinja ekimu ekyali kiyitibwa 2024 YR4 ekyakwata attensioni yaabwe lwansonga mukadde ako kyali kirina chance ya 1% okusobola okuba nga kikuba ensi eno kwe tuli oba planeti yaffe Earth. Era bwe batyo ne batandika okkitekako amaaso gaabwe n'okukifolowinga balabe kitambula kitya oba kyeyisa kitya. Ekyasinza obbeewuunyisa kiri nti mwaka guno ogwa 2025 basobodde okudetectinga ne balaba nti ekiyinja ekyo kye baali basuubira okubeerako 1% chance okukuba ensi kyeyongeddemu akatundu kamu n'obutundutundu obusatu whereby ne bakyamu kyabaleetedde okubaayo ne bapronouncing ensi oba ki asteroid kisuubira okukuba ensi mu mwaka gwa 2037 naye nga kyeboogedde si nti kigenda kukuba ensi ng'abantu abasinga ye boogera naye wabula kisuubirwa okuba nga chances zaakyo zeeyongedde. Jjukira nti chances zaakyo zisobola okweyongera okutuukira ddala ku chances eza waggulu buli lukya lwansonga tekinologiya gwe tulina essaawa zino tatusobozesa kudetectinga percentage ntuufu oba percentage ntuufu kiyinja ekyo waawe kigenda kuba ssaawa meka ze kijja okubamu era bunene bwakyo bwenkanawa. Naye wabula bannasayansi babulidictinga okusinziira ku byuma byabwe bye balina essaawa zino era bwe batyo ne basobola okuba nga batugamba updates eziba ziriwo zonna. Ekiyinja kino ekiyitibwa 2024 YR4 nti kirina obunene obuli wakati w'ebisatu n'130. Kyo kyenkugambye basuubira naye tebakakasa okusinziira ku tekinologi gwe balina essaawa zino. Era nga kati abachina batandise dde okutegeka ba specimeni baabwe oba abantu abagenda mu bwengula oba bannabwengula basobola okuba nga beetegekera ekibambulira ekyo ekiyinza okutuukawo. Kati oyinza okubeera eyo ng'ogamba ka asteroid akatono weekatyo kayinza katyo okukankanya ensi kubanga olaba nga tuzze mu kituufu ka asteroid ako ke bagamba wakagenda okukuba ensi obunene bwako tekenkana na Uganda si kanene nnyo kiri awo naye wabula nga kakubye ensi kasobola okusaanyaawo New York nnamba oba ekibuga kya Amerika ekikulu kimanyikiddwa nga Washington DC. Kati katuze wano eno mu Uganda ewaffe w'omanyi akayinjako singa kaba kakubye wano mu Uganda kayinza n'okusaanyaawo Uganda ennamba buli kimu kyonna kyonna ntisaanawo ne kikwata omuliro. Obufunze kalinga nyukiriya amaanyi gaako obanga akutte nyukiriya n'ogikuba ku Uganda kati kansuubira otegedde impact yaako. Asteroid eno emanyikiddwa nga 2024 YR4 esuubira okuba nga eddukira ku speed eri wakati wa 30 billion oba billion ya 30 mu kudduka oba miles edduka per hour. Oyinza olowooza nti okaba kakubye Earth ebyo bibeera biwedde eby'omuliro okwokya buli kimu kyonna. Nedda, biba tebiwedde. Kaba kagenda leetera environment okukyukakyukamu olwa impact yaako ey'amaanyi ebeera ekubye ensi era nga kabeera kagenda leeta enfuufu okuyimuka okumala akadde akawanvu ekiyinza oleetera ebintu ebimu okusaanawo oba n'ebimera okumala emyaka nga tebimeraawo kiyinja ekyo ekibeera kikubye. Njagala nkujjukize nti ekiyinja ekyasaanyaawo dinosaurs oba species eyaliwo ku nsi mu kusooka nga abantu tetunnaba kubeerawo era kyali kiyinja lwakuba kino ekyakuba dinosaurs kyo kyali kinene ddala okusingira ddala kino era ng'ekyo ekiyinja impact yakyo y'amaanyi si yasinga okutta ennyo dinosaurs naye wabula enfuufu eyo gye nkugamba ebeeyimuka yazireetera okufa whereby nti omusana gwali teguyitamu bulungi kutuuka ku bimera ku nsi ekyaleetera ebimera okufa era ne dinosaurs zennyini zaali tezikyasamuka mulungi era nga zaali zisanfuufu ekyazireetera ezisinga obungi okuba nga zisaanawo. Entonotono ezaasigalawo kyazireetera okubeera nga ziyivolvinga oba nga zikyuka nezisobola okubeera nga zeeyubula okufuuka species ez'enjawulo. Kati ng'ekika kya dinosaur yaleetebwa Pterosaurus yasobola okuba nga eyivolvinga neefuuka kino kikalooli oba ekinyonyi ky'omanyi nga kalooli era osobola ogenda n'okola research kwekyo ekinyonyi ojjalabira ddala nti bifaanana almost bye bimu lwakuba nti bikalooli byo tebirina maanyi nga biri eri bidinosaurs ge byalina. Mu vidiyo enaabezeeko tugenda kuba twogerera nga tunnyonnyoka ku dinosaurs ebyo engeri gye byasaanawo era engeri gye byasobola okukyuka ne bifuuka ebintu ebimu bye tulabako essaawa zino. Neeyongera okujjukiza okusubscribinga n'okulayikinga vidiyo eno bw'oba osanze ngeri interesting n'okuleka comment wansi awo oba olina ekibuuzo kyonna ky'obuuza tunegwako mu vidiyo enaabezeeko.